Kale mweyongere okuba nti ate mutugobera wano ku TikTok nga musubscribinga era katutandikirewo nekyembaletedde olunaku olwaleero. Awo omukyala gwolaba mu kavidiyo ako ayitibwa Namara Grace era nga Kadaama ali mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga mu kunnyonnyolwa kwe agamba nti yayitira mu kampuni oba kampuni yamutwala ebweru emanyiddwa nga Doxa Company naye ng'ali mu bulumi era asaba buyambi. Waliwo ebintu ebyekuusa ku magini oba amayembe oba ebiteega ebimazeeko emirembe awulira obulamu abukooye. Agamba nti ebintu bino bimutuga saako n'okuba nti ate bimulemesa n'okussa obulungi ekimuviiriddeko okuba nti ate akooye era takyasobola kukola. Asaba buyambi. Gwe wenna ng'omanyi omukyalo ono oba ng'omanyi kampuni mwe yayitira emanyiddwa nga Doxa Company emerera Doxa Company, muveeyo mudduukire omukyalo ono yeetaaga buyambi. Kambawe ka vidiyo kano omukyala ng'agezaako okwogera obulamu saako n'obulumi bw'ayitamu mu kaseera kano. Balamusiza abalungi, balamusiza. Amanya gange nze Namara Grace ni Saudi Arabia. Nkoze vidiyo eno nakusa omwezi 22 omwezi ogw'omunaana nga nakirawo mu kampuni Doxa Company. Naye obulumi bunuma, mpulira ebintu binyokya bintudde mu kifuba, ebirala bintambula omubiri gwonna, ebirala bintuga. Omutwe gwonna mpulira omubiri gwonna omuliro. Mpulira omuliro omubiri gwonna. Mpulira omuliro. Ebintu bintuga. Nsaba buyambi. Munyambe abazirakisa. Munyambe sikyasobola kukola. Munyambe bintu bintuga. Munyambe.